okubikkulirwa essuula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Ne ndaba malayika ng'akka okuva mu ggulu ng'alina ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma n'olujegero olunene mu mukono gwe. N'akwata ogusota, omusota ogw'edda, ye mulyolyomyi era Sitaani, n'agusibira emyaka 1000, n'agusuula mu bunnya obutakoma n'aggalawo n'ateekako envumbo, gulemenga okulimba amawanga nate okutuusa emyaka 1000 lwe giriggwako, oluvannyuma lwagyo kigugwanira okusumululwa okumala akaseera katono. Ne ndaba entebe ez'obwakabaka nga kuliko abatuddeko ne baweebwa okusala omusango, n'emyoyo gyabwe abaatemwako emitwe olw'okujuliranga Yesu n'olw'ekigambo kya Katonda, n'abo abatasinza nsolo newankubadde ekifaananyi kyayo, so tebakkiriza kabonero kaakyo ku byenyi byabwe ne ku mikono gyabwe, ne baba balamu, ne bafugiranga wamu ne Kristo okumala emyaka 1000. Abafu abalala tebaaba balamu okutuusa ng'emyaka 1000 giweddeko. Kuno kwe kuzuukira okw'olubereberye. Aweereddwa omukisa era mutukuvu alizuukirira ku kuzuukira okusooka, kubanga okufa okwokubiri tekulina buyinza ku bo, naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era ba Kristo, era banaafugiranga wamu naye okumala emyaka 1000. Awo emyaka egyo 1000 bwe giriggwako, Sitaani n'alyoka asumululwa mu kkomera lye, era aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi, Googi ne Magogi, okubakuŋŋaanya ku lutalo, omuwendo gwabwe guliba ng'omusenyu gw'ennyanja. Ne batabaala ensi engazi, ne bazingiza olusiisiro olw'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa, kyokka omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya ne gubamalawo. Ne Setaani eyalimbanga n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro ne salufa, era omuli ensolo ne bannabbi ab'obulimba, era baabonyaabonyezebwa emisana n'ekiro emirembe n'emirembe. Ne ndaba entebe ey'obwakabaka ennene enjeru, n'oyo eyali agituddeko, eggulu n'ensi ne bidduka mu maaso ge, era tebyazuulibwa na kifo. Ne ndaba abafu, ab'ekitiibwa n'abatali baakitiibwa nga bayimiridde mu maaso g'entebe. Ebitabo ne bibikkulwa, n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa, ky'ekyobulamu. Abafu ne basalirwa omusango okusinziira ku ebyo ebyali biwandiikiddwa mu kitabo ng'ebikolwa byabwe bwe byali. N'ennyanja n'ereeta abafu abaalimu, n'okufa n'amagombe ne bireeta abafu abaalimu, ne basalirwa omusango na buli muntu ng'ebikolwa byabwe bwe byali. N'okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Kuno kwe kufa okwokubiri okw'omu nnyanja ey'omuliro. Era omuntu yenna eyasangibwa ng'erinnya lye teriwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro.